Awo nno ndaba mukwano nga ntambula. Nasibye mu kibuga olunaku olwaleero nga nnoonya ngoye z'abaana era natuukidde ku Paula Kids and More. Bali awo ku Namaganda Plaza edduuka L23. Nga wakayingira bw'oti edduuka ly'osookerako w'olivaako eryokubiri. Bw'oba ovudde waggulu gwavudde ku Radio 1 ng'okkirira omulyango gwa Namaganda Plaza ogenda okusanga Paula Kids and More. Ate nga balina engoye z'abaana ez'omulembe ndoozi oziraba. Obusuuti, engoye za kaje za bulijjo, bannange ono omukyala alina ebintu. Laba akasuuti, oh my god, maama nnyabo. Laba obuteeteeyi ggwe, abaana balina patis, omwana amaze omugigi, omwana ayagala kwambalako kulabika bulungi, gw'omuzadde. Lino ly'edduuka Paula Kids and More liri ku Namaganda Plaza L23. Abazadde mugulire ku baana ku bintu eby'omulembe. Edduuka lya Paula lirina ebintu ebirungi. Buno bwe buteeteeyi bw'abaana era nze omwana wange ebintu ebibye mbigula ku Paula Kids and More. Balina n'amasaawa, balina engatto ennungi ez'omulembe, tosobola kutambuza nkondo, balina engatto zo. Paula Kids and More, olwo ng'amaze okumpa byenjagala mwentyo nga bulijjo, essanyu nga lindi bubi nga ntambula paka waka. Gwe naamwetaaze mukubire ku nnamba z'essimu z'olabawo wammanga ali ku Namaganda Plaza shop number L23. Paula Kids and More akinkubira.